order from Selko Mohammed and Kabiga Musa not here. Your worship, the state is represented. I'm Nateza Victoria Ann, Senior State Attorney. Victoria Ann, Senior State Attorney, appearing together with Namgeni Zubeda. The land judge is attending a training. Zani will be here. To attend this matter on the 20th day of November, year 2024. I hereby further the accused person till that date. Advisor President naye abantu basobola okutuwa date ekyo kyonna kyonna kikulaga ssuubi nti oli yandigambe omulamuzi taliiwo tamanyi genda until further notice naye batugambe next week on Monday, just 1 week. So timu aji bagambe ekigambo kimu tusigale nga tuli ku mazima n'obwenkanya, tusigale ku bwerufu, tusigale nga twebaza Katonda. Ekirala tugenda kusigala guno musango tegukyali gwa aji, tuli ku boy child, tuli ku basajja abatalina bwogerero, tuli ku basajja abatulugunyizibwa, tuli ku gavumenti tusaba etuwa ebitongole by'abasajja, tusaba gavumenti etunule ku kisaidi y'abaana ab'obulenzi. Bemena abaana ab'obulenzi abatulugunyizibwa, abalala bali mu kwetta, abalala bali mu kubatta, abalala basibibwa lwa bintu byabwe, abaana abali eruza 75% bayo lwa ttaka lyabwe, lwa maali yabwe ng'abakazi be bakikoze. N'olwekyo ffe tugenda kulwana, tetugenda kussa mukono, tujja kuteekawo at least bakadde baffe kye batasobola kuteeka mu parliament abasooka mu parliament Bamiriya Matembe, twagala tusettingewo coincidence eraga nti n'abasajja balina okufuna obwenkanya mu ggwanga lino okubanga bantu ba full citizen ate bamaanyi mu ggwanga. Twagala okusettinga abasajja okulaba nga at least gavumenti ebawa ekitongole ekibalwanirira, at least gavumenti ebawa eddembe ly'abasajja nabo bafuna obwogerero. Abasajja bangi bakubwa, abasajja bangi basibwa lw'ebyabwe. Mulaba bavubuka kati bakola boys dormitory kufumbira abakazi bakulu, abakazi abakulu bawasa abavubuka ne babakuba n'emiggo naye nga tewali bwogerero. Ffe tugenda kusettinga coincidence okulaba nga speaker wa parliament omukubira omulanga, prime minister Oweekitiibwa Robinah Nabbanja ne president w'eggwanga okulaba nga abasajja batunulwako ku saidi yaabwe, bafune eddembe lyabwe, bafune obwogerero, baleme kunyigirizibwa nga banyigirizibwa. Nebaza omulamuzi nabo n'abaddewo ba clerk n'abasobodde okutuula mu kkooti olunaku lw'olwaleero, nebaza bannamawulire bonna ba YouTubers, TV ez'enjawulo, emikutu egy'enjawulo egisobola okulaga information eno omuntu okugigoberera n'ogifuna. Omusango guno abantu bagoberanga prison break lwa nsonga nti abasajja bangi abadde batokyalibwa naye nga tebalina wadde eddembe ly'ogerero. Yamene emirundi mingi egibbidwa ne aja biddwa emirundi mingi si gwe gusoose. Mukyala wenyini yamuwaabirako nga bamaze okwegatta n'agamba nti nno amukutte era n'asasula $20,000 ogw'omusango nagwo gyeguli poliisi ekajjansi. N'ekyo si bye bisoose. Kati tulina okulwana okulaba nga kino kikoma, tulina okulwana okukomya bino byonna. Tetugenda kusirika, tetugenda kuzikiza. Nebaza balooya nga Honorable Sereko, nebaza looya Kanso Bawutu, n'abalooya bonna abasobodde okunyirawo ku bwa aji. Kyekiseera abasajja muzuukuke, kyekiseera abasajja mwebereremu, abasajja muyimuke musitudde eddoboozi limu,
nti mwagala eddembe lyammwe mwagala obwenkanya mu gavumenti mwagala nammwe okuba n'ababaka babakiikirira nga wolaba nti MP twagala mani MP twagala offisi z'abasajja nabo kwe basobola okustandingira okuwaba emisango gyabwe genda weeri yesikudwa ntiwe gavumenti yagiteekawo naye mwenna mukimanyi nti genda egendebwa mu mwana na mukazi era Honorable Balamu bwakugamba nti waali Honorable Balamu ye guardian angel w'abaana era yastandinga na mwana oba mwana mukyamu oba mutuufu alina kustandinga na mwana kubanga ye guardian angel w'omwana alina kuba kusaidiya mwana oba mukyamu oba mutuufu omwana yenna abeera aliyo Balamu ye guardian angel abasajja ani guardian angel waabwe tulaba ebitongole ebirwanirira abakyala bingi nnyo ebitongole ebirwanirira abasajja biriruddawo makerere w'abakazi point 3 abasajja bo bakibalekeka mu bbanga n'olwekyo tetugenda kusikiza tetugenda kusirika mbakubira omulanga mwenna kino kitukwatako alina omwana omunezi asuubira okuzaala asuubira okufumbirwa abakyala bangi kati obufumbo bwabe bufudde balinga kivumu olwa bino ono byakoze abasajja batandise okuba nga tabakyebaka nkubiriza omusajja omulanga bw'oba wasiza omukazi yenna ng'alina abaana n'atayina tewebaka kubulizaako webasa okutukuma okola kubere waggulu abakazi bafuukidde abasajja ekizibu abaana b'abantu bali mu makomera abasajja lw'abakazi lwawaayiriza abaana b'abantu bavundira mu makomera ogenda mu makomera gonna ogeetooloola ekintu ekiriyo kirimu leepu n'obuuza gwe balepinga yaliwo nga tebamulepingangako abantu tebawula sex na leepu ebintu biri bibiri penetrate n'okukola sex tebabyawula penetrate church ye rep ate okukola sex abaana bangi balina boyfriend abaana mubalaba ne ku masomo ne gye bayitambulira enneeyisa y'omwana abaana bali ku masimu balina ba boyfriend balina abantu baabwe naye olugira oli bw'alaba nti omwana we bamukozesa ng'anoonya decision efuna se ng'anoonya solution ewayiriza omugaga ng'anoonya gweyeezingako bamwavu naye ng'amalabe akabanja ajja kukamujjako tulina abantu bangi nnyo abaka ba parliament bonna abaali beesimbyewo abaali bavuganya ku bifo by'obufuzi bali mu makomera era babateekako omusango gwe gumu abantu abajjeeko ettaka lyabwe nalabye omusajja mukadde wa myaka oba 9 atambula akotakota naye yaleepinga omwana kwegamba nti gavumenti tugikubira omulanga eveeyo this time naye ate otunuulira n'obujulizi bwe balina bw'otunuulira accordingire statementi zaabwe obujulizi nga bwasema mu kooti ento omusajja n'ennaku z'omwezi bagamba teyali mu ggwanga poliisi yakonfaminga buli kimu yensonga lwaki tulina bagumu nnyo poliisi yakonfaminga omusajja yali mu ggwanga yali South Sudan era bagenda okukonfaminga entabula z'omusajja omwezi gwabagamba kubakusa so n'olwekyo tuli bagumu nebaza babaza Katonda nebaza baza bonna ku kooti bakubira omulango okweyongera okujja olunaku lwa Mande era mukomeewo mu bungi n'okusingawo asobola okukola kyonna kyokola kikole okulanga ajja afuluma akikole kuba eddembe ly'omwana we omulenzi ne muganda we omulenzi ba sisters abalina abaana bamwe abalenzi kino mukikolere baganda bamwe abalenzi bayita mu kintu kyekimu basibiddwa ku bwereere abazadde abaana b'obulenzi kino mukikole kula abaana bamwe abalenzi bwe mutasetinga coincidence kati kigenda kuba nga batulugunyizibwa forever and ever tuve ku mateeka ga Europe America ge batukola wano nga wala abaana abalenzi abanyigirizibwa mu nsi z'abazungu kubanga eri baali bakwingi be bafuganga ensi eri omwana we akusibya omukwatako omukazi omwana agamba bwa misiri musanyufu that tampada isikuli mwe kikusibya omukazi ebulayi omwegatako n'akusiba bw'alaba nga ayagala kufunamu ssente omukazi akusiba akwera ku makya nakukwata n'akufumye bwate n'akusiba ffe tukooye ejjooga eyo ensi yaffe nga Uganda tulina okutambulira ku mateeka nga gatuweebwa President Museveni nga gakolebwa mukulembeze w'eggwanga nga basobola okukwatamu ssemateeka tusaba na kino bakwatemu abasajja bafune eddembe lyabwe bakwatamu ne bakwatamu ku bintu byonna oba ssemateeka ekwatibwemu bateekemu eddembe ly'abasajja bateekawo offices ziyamba abasajja bateekawo ministries z'abasajja olabira ku bazadde bagenda ku masomero okukyalira abaana ab'obuwala omwana w'obulenzi tafiirwako era olaba nga yeetawo n'omukyala abalinga atali ku ssomero. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande bwaffe bwonna oba obulaba. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Al Hira Holdings Uganda Limited.
tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV camera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obwenjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo